Stephen Musoke yataasiddwa poliisi y'omu Nkonge okuva ku batuuze abadde batamya obugo nga baagala kummiza musu omuliro okumusanga ng'atunda ente enzibe. Okusinza ku ssentebe wa Bulimu Robert Kaddu, abatuuze basanze Musoke ng'anoonya agula ente ng'agamba nga bw'alina ekizibu. Okumusaba ebbaluwa ekakasa nti yenna nnyini nte ate bagenze okulaba ng'ayagala kudduka, abatuuze kwe kumukwata ne batandika okumukuba. Oye, mwami Musumu yajinza kali kamukubire simu omusumu nti omubbi bamukwate ente yange nanywezebwa abamulese ne batubeera wamu n'akwatibwa. Abatuuze bagamba nti obubbi bw'ebisolo bweyongedde nabo kwe kutandika okubakolako ng'amateeka bwe galagira. Kati engeri yali wa ku kyalo twali mugunjudde mu bugunjuzi ne tumukuba mu kiboko nga 15 kabira ne kakola ki ku kyalo oba si wa ku kyalo naye nga mubbi afe kikoze bubi ente zitubonyabonye nnyo n'osomba ebisagazi ebikuta n'obijja wawa. Atwala poliisi y'omu Nkonge Albert Asimwe ategeezezza nga Musoke bakamukwata emirundi egiwera kuva ku batuuze era nga abbye ente ng'ogukyasembeyo yabbambizi ya mutuuze. Kati twamuyita wano n'abatuuze ne bamutuzanganya tugamba omusajja ono tumutwale mu koota balala balabirewo. Ntambula amatundu gonna paka bukya ensanga kyonna ntambula paka bukya. Poliisi yatandise dda kunoonyeza ku nsonga eno nga ne Musoke ali mu kaduukulu mwakuumirwa.